oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Muzeeyi ekyokumulaba nja mulaba kubanga ye mukulembeze w'eggwanga tusobole okufuna engeri gye tuyambamu bamalaaya n'ekirala ekyokumbuuza pate essaawa zino si essaawa entuufu naye nga muzeeyi nja mulaba kubanga ndi munnayuganda ate nkungakunga bamalaaya naye kati gwe tombuuza nti bya NRM oba bya Bobby ndi muntu mukulu myaka 3 manyi kyenjagala nenge kituufu oyagala kyowagira mbadde manyi ova kwogera ne balooya bannamawulire muddeeyo kusomera ku nsonga zino ezoono ensonga bakanso bange bayogeddeko era ndi nabo wano mwabalaba mu kusooka ngenda bampise tuteeseganye bala mwabagambye ate nyongereko ki baloya bange bali wano tugenda kutuusa ku nzikiriziganya nze kati emundu njizizza kugombolola kati balamu bw'abanga akutwala ewa jeno oba pulezidenti w'eggwanga okkiriziganya nti ogenda kukola ne NRM oba ofuuse NRM presidential advisor on mobilization. Ngawe mbabulidde tutegeraganye ne mukyala Bad Black ne bapuliida be abasatu balabula bawala bamusonga na Kampala advocate deyo ne musaba enjala azizeeyo ne musaba obusungu akoleki abukendeeze era bambi mukazi watu akkiriza agambye ku obulungi wa Uganda agenda kugira akendeeza obusungu paka tunafuna permanent solution mu nsonga ze ne mubulira ne amagezi nti ngaba akulira aba legend wa bamalaya mu nsi ya Uganda border to border Kampala yona ya musalako akirize akoleyo ka proposal akalungi program kijja solo kolera bamalaya mu Uganda kulaba nti abaana banyina fete babera ku ngudo so Bad Black agambye ina proposal ennungi era alinze covid yagwe afuna omukisa okwogerako ne president amuwe ensonga z'abamalaya n'ebizibu ebiruma banakazadde abatalina abaami naye nga bakola emirimu gyabwe banekolera gyange so kulw'omutima gw'ensi Bad Black akkiriza okusisfiringa amasasi agatekebwa wansi kugombolola nga wagayise kugombolola then ebisigadde tunakola ki tujja kubikwata mpola era tujja kufuna endagaano tujja kubaita tubagambe katusayiniza endagaano Bad Black asasuddwa naye temujja kumanya asasuddwa naye mujja kugirabako endagaano kungulu yes nti asasuddwa n'ebyokulaba president era wanaabamulabye ono muwala wa president ate president amwagala nnyo kuba president ayagala nnyo abantu abagezi abakulakulanya Uganda and she's one of those very bright people so leero ayagala kuwekubira mulanga eri gavumenti tibamukozesa nakola kalango naye tebamusasulanga ng'era abadde atiisatiisa okuva mu kibiina kya NRM n'okugyawo obuwagizi bwa president ne musaba ne mugamba Bad Black saawa eno president alina ebizibu bingi ebya covid n'ebirala naye ate tetwagala kukufiirwa kubanga oli mpanyiriwaga ku intaneti muntu w'amaanyi nnyo ku intaneti so ne musaba ne mugamba nti Bad Black ne balooya bo ebyokuwalabula gavumenti ogitwala mu kooti mwandibadde mu buyimiriza gavumenti erabe engeri gyeyinza okukufunirayo kyeba ekufunidde olabe nti ebintu bikola ki nti ebintu biggwa nakkiriza ne mugamba mpeemu olwaleero njogerezeganye ne accounting officer wa ministry y'obulamu mukyala Diana Twine Dr. Twine njakwogeramu ne principal private secretary wa president n'abalala abakulu bekikwatako okulaba nti ensonga za Bad Black tuzirya mu ddiiro tufune ekitumuwa si kufuna bitaano kubanga ebitaano mazima zivaawo obuziza bubanoonya mmere yakugulira abantu bewakiso tebanafuna mmere nze buli lunaku nfuna wano abantu abasoba mu 2 abasaba emmere so ne mugamba ekyokugamba nti bakwe miliyoni 5 tekijja kusoboka naye sente ensaamusaamu tujja kutuula era alooya wajja kuwandiika ekiwandiiko sente zinaba tukanyizaako tubakompasetinga era ne omukulembeze nga chairman w'ekibiina kya NRM bwe naaba nfunye omukisa okwogerako naye oba amabanga abalala tujja kubasaba bakkirize basinkane Bad Black bamubuuzeeko naye abagulire pulaani gy'alina eri bamalaaya kuba ye pulezidenti w'abamalaaya mu Uganda yonna so ayagala kutumbira kiki tusobola okuyamba abaana abo bave ku nguudo ababeera beetunga baddemu bakole emirimu egyabwe egy'emikono
so tetusobola kufiira muntu ngoyo asobola otumobilizingira abantu netumufiira netutekawo omuntu omulala. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV.